Kijiga bagenda mu kooti ne beewawabira kyokka batukolera bwete Daniel ye yaloopa bano tewali n'omu yagenda mu kooti. Kankulaga obujega we bwali basooka ne batugamba nti Malema Biriizi yawaaba omusango mu kooti n'olwekyo ensonga ezo ziri mu kooti tetusaana kuzoogerako mu paalamenti. Malema Biriizi n'aba mugezi nnyo n'atukolera ekitakolwa naga ndi nze ogwange engugyeeyo ne badduka mangu nnyo mu nkukutu ne bateekayo ogwabwe ne bazireka ensonga balowooza zijja kugira ki zijja kufa. Kati tunula ensonga bo beekwese ogwa Malema Biriizi batugambye tebasobola zoogerako, then ate ogwabwe batugambye nti basirise ne bagukweka. Tunulamu Ssekikubo bw'amala okuweza emikono amangu ago n'omulamuzi Singiza naye naawe ensala ey'ekifuula nnenge y'amancholo gye nakubuulizaako oba yasoma oba yayita. Kakati bw'amala okuwa ensala waayita ennaku 2 ne sipiika n'awandiika ebbaluwa ng'agamba nti ensonga ezo kooti y'amaze zisalawo tetujja kuddamu kuzoogerako. Bobi Wine yabuuzizza bulungi, yabuuzizza nti mwami Mpuuga abanga ddala bitumugamba teyabikola, lwaki akola kyonna ekisoboka okulemesa okuzoogerako? Mpuuga si yakola ekisoboka kyonna. Mpuuga si jaaji nti yasala omusango. Mpuuga si sipiika nti yawandiika ebbaluwa. Mpuuga ye nga commissioner ndowooza kimusanga ng'omanyi nti nno osofuna omukisa n'olonda ekyapa mu mannya go. Nga bwe wakironda Dikojja, kubanga ekyapa ky'ettaka okujja mu mannya go oba wateekayo obufaananyi n'owaayo n'endagamuntu yo n'owaayo ne tiini namba yo n'osayininga ne ku transfer form ziro kigira mu mannya go. Kati bwete kati ekitali ekyo toyinza bwete. Omubaka wa paalamenti Nsamba yatugambiddewo nti bwete mukozi wa Mpuuga era bwete yawaaba omusango naye bantu bana bakumanya eby'emisango. Kati gutunulya omusango gwa bwete abantu bagula bange ekitaliyo ogukomaawo naye guyina ebintu nga 4 bye gwakoonako. Tokyasobola genda mu kooti yonna n'owaaba omusango gwonna nga guli ku ssente ze biliyoni 1 ne miliyoni 7. Amateeka tegakikkiriza kubanga oledde kooti emaze okupronouncing. Ekyokubiri, tosobola kugenda kujulira mu nsonga ezo kubanga omuntu atamatidde nansalawo ya mulamuzi ajulira mu kooti eddako, naye okujulira mu kooti eddako oteekwa kubanga wali pate mu musango ogwo. Kati bwete teyayita bajulizi senga ali abayise ba Ssekikubo abo baali sobodde okugenda okujulira naye nabo baali badde baagala okugenda okujulira baali badde bamala kusaba bwete lukusa kuba ye nannyini musango. Atolwaliro bwete yasobola okugenda bwete yasobola okukola apiiru, tewali mulala, teriyo mulala asobola kuwaaba musango mulala ku ekyo. Kati ate ekyokusatu nti ensalo y'omusango gwa bwete guwa sipiika oba sipiika yalina obuyinza obuteeka ekiteeso ku order paper oba nedda. Kati yoredde afunye ekyekwaso nti kyekiri tagutadde ku order paper. Kati obwo bukodyo bwa Mpuuga bwe tulowooza obwo Ssenyonyi tayinza kubuzannya. Ssenyonyi ebintu byakola obitunuulira nga byebyo ng'era bitutwala mu maaso gye tulaga. Kakati pulezidenti yagambye nti ndoze ekiseera kituuse ne wano tumugamba atukole ki atuviire kuba twamusaba ebintu 3 azzeeyo 5 yeetondere bannayuganda ave ne ku bwa komishona yagaana. Kati bw'aba agaanye ffe tusubira mukolera ki? Tetulina Kyagulanyi nga mukambwe nnyo eri Mpuuga ng'omuntu. Oyinza okukiraba bw'otyo nti Kyagulanyi nga mukambwe nnyo eri Mpuuga ng'omuntu, era nange bwe babadde bambuuza nti ng'obadde mukambwe nnyo eri Tamale emirundi ng'omuntu, nakugamba luli nti eyeemanya amalwalira tatega ŋŋaali. Abaganda baalinga bamanyi nga ne Uganda tennakwata ŋŋaali kumufuula kinyonyi kya ggwanga ng'e Buganda tetumutta kubanga kiwanoozibwa nti wotta ŋŋaali ojja kufa. Kati obanga olwalalwala nnyo kuba nno ŋŋaali yaleetanga obulwadde ne bukulwaza n'okola ki? Kati oba olwalalwala nnyo teweepampalika kukutta ŋŋaali kubanga obulwadde bwe bunaakukwata obuvudde kukutta ŋŋaali ojja kufa. Kati mwami Mpuuga alabika teyeemanya malwalira n'agenda ku ŋŋaali n'amutta. Kati buno bulwadde bumuluma era nkakasa bujja kumutta.
ffe tetulina muntu gwe tuwalana era muntu wange leka kugamba mbu alina obusungu bunnya eri mpuuga. Talina busungu eri mpuuga, alina obusungu eri ebikolwa bya mpuuga. Ffena tetulina busungu eri muntu yenna nga nange bwandaba olitambala emirundi kojja wange simulinaako obusungu nga muntu. Obusungu mbulina ku bigambo bye kasita okwata ku identity yaffe, kasita threatening our existence oba otuleese. Ffe tetulina kirala kyonna kitukulanga. Tusobola okulekawo okulya, tusobola okulekayo okunywa. Kabaka waffe n'alya, kabaka waffe n'anywa. Bw'omutyoboola naffe oba otutyobodde. Abaganda nosebo basalanga ntunujju. Omanyi kye bayita okusala entunujju? Genda ku internet oteekemu ekigambo Jamal Ali Khashoggi. Kakati bw'ona otunuulira the way they mutilated Jamal Ali Khashoggi, Abaganda ekyo kye bayita okusala entunujju. Kati ogwo oyinza okulabako gwe basala entunujju Jamal Ali Khashoggi olw'ebintu byabwe. Kale abantu abamu bateekwa okutwesonyiwa bwe batuba tubanyiigidde kojja batusonyiwe. Ne bw'oba toyagala tukukube, bw'oba toyagala nsanafu zikulume tozirinnyamu. The moment bw'ozirinnyamu zo zikuyita mulabe era zijja kuluma. Naffe atusoomooza tujja kumukuba. NUP mu kulaba kwange eraze ndowooza bunafu okuba nti esobola okuteekawo olutalo ku miliyoni 5 nga mpuuga tebasobola zimuwayalingira nga ayise mu lukujjukujju because parliament erina okuwayalingira ssente ng'emaze okuyita mu mitendera. Ono asayiniza ono asayiniza sente zijja ku akawunti. Miliyoni 5 ne zibayuzaayiza okutuuka olwaleero. Nze ng'omuntu ndaba nga kiyinza obba kitini nnyo mu nkola ey'emirimu. Kyoyita ekitono ti nkugambye nti gwe kyolabanga ekitono awalala kiba kinene. Waliwo akawuka nga katini nnyo bwe kati nga ne bw'okatunula bw'oti tokalaba. Bw'obanga oyagala okumanya nti kanene kakugwe mu liiso. Kati mpuuga kayinja akatono akagwa mu liiso lya NUP era tetuyinza kutunula nga mwekali, tulina kumala kukajjamu. Kati eyo ndabayo gwe kalabanga akatono naye kayinja ako kagwa mu liiso. Sebo tulina okumala okukajja mu liiso tusobole okutunula. Ti nkugambye nti gwe kyolabanga ekitono awalala kiba kinene. Waliwo akawuka nga katini nnyo bwe kati nga ne bw'okatunula bw'oti tokalaba. Bw'obanga oyagala okumanya nti kanene kakugwe mu liiso. Kati mpuuga kayinja akatono akagwa mu liiso lya NUP era tetuyinza kutunula nga mwekali, tulina kumala kukajjamu. Kati eyo ndabayo gwe kalabanga akatono naye kayinja ako kagwa mu liiso. Sebo tulina okumala okukajja mu liiso tusobole. Ti nkugambye nti gwe kyolabanga ekitono awalala kiba kinene. Waliwo akawuka nga katini nnyo bwe kati nga ne bw'okatunula bw'oti tokalaba. Bw'obanga oyagala okumanya nti kanene kakugwe mu liiso. Kati mpuuga kayinja akatono akagwa mu liiso lya NUP era tetuyinza kutunula nga mwekali, tulina kumala kukajjamu. Kati eyo ndabayo gwe kalabanga akatono naye kayinja ako kagwa mu liiso. Sebo tulina okumala okukajja mu liiso tusobole.